Alright, kyekyo ddala banywanyi, nange nno kabyoyo amaze n'avaawo kwe kusalawo mbitandikiraawo nanti n'omubala gwaffe kasita gumala okuvuga bwe guti mba nnina kujja nga nkinagguka ng'azaala akuza nanti oyo yagamba nti owange saamunywerako ddagala n'akukeera enkya munnange bw'atakutikka mugga akutikka bugenyi mukkirize mbavugize ku mbutika nga mbabuuzaako nti mwasuze mutya yonna gye musinziira okutuwuliriza era musiibye mutya program nantaggwa buwoomi ng'erigenda mu jjokooni akaddannyuma eyingiddewo. We are always the two boys from Central African Republic and the two history vanguards. Awo tuba tusonze. Nze Solomon Kaweesa Ssaabazito w'obwongo. Leero nno ndi wakwererejja bwannamunigina. Ndowooza tukireko ng'eno endegeya eyeetamwa abagiwogganira ku muti. Kyokka ate nejja ezimba mu masaŋŋanzira. Ate nayo neetandika okuwogganira abayise nga gy'oli. Bo tebagenda kugyetamwa. Munywanyi David Wepukulu omulyannaka. Olwaleero ebibyo bifuuse bya masikangabo. Passport emuyingiza kuno okuva Central African Republic baakamutemedde awo nti ebulako ebiwandiiko ebikakasa nti ddala yagemwa ekirwadde kya COVID-19. Ndowooza kansooke nve mu kukomeka ng'omukadde akomeka oluggi tutandike okuzingulula entayinduka. Wiiki eno gye tukuba amabega yonna ebadde amaaso ensi yonna egatunuulizza eggwanga limu nga lino ly'eggwanga erya Mali, nga twakakuba omugongo Sande ewedde omukulembeze w'eggwanga lino erya Mali ow'ekiseera omukulu Bah Ndaw munnange yali mu kafubo ne Ssaabaminisita we Mokhtar Owane ng'enteekateeka zaabwe zaali za kutabulatabulako okwo mu ssefuliya omuli baminisita be bakulembera nabo mu gavumenti ey'ekiseera. Kati nno munnange bwe bamala okutuulamu eyo ne bakizuula nti balina okukyusaamu ebifo ebimu babeeko be bajjawo bagattewo abalala. Ebifo eby'enkizo bye baakwatako ne bakyusa ku baminisita abaaliko kwaliko eky'ebyokwerinda n'ekyobutebenkevu bw'eggwanga. Awo mba ntegeeza defense mu byokwerinda n'obutebenkevu eba security. Ekifo ekya defense mwalimu munnamagye Kano Sadio Kamara, oyo ne basuula ettale. Ekyobutebenkevu mwalimu Kano Modibo Kone, oyo naye ne basuula eri ne babasikiza abantu abalala. Kati nno munnange bugenda okukya ng'ebigambo bitandise okukyukirira. Kati omusajja amyuka pulezidenti ow'ekiseera nga naye mujaasi ali ku ddaala erya Kano, Assimi Goita, kwe kukwata akasimu n'awulugumiriza Bah Ndaw n'amuga owange mbadde wano ku mawulire ga Radio 4 ngenza okuwulira basoma olukalala lw'abaminisita abapya. Watandika ddi okwewa obuyinza obusukka ne ku bwange vice president yagamba pulezidenti ne weewa obuyinza obukira ku bwange.
n'okyusa kabineti. Wano waliwo ekikolebwa nga tebanneebuuzizzaako. Bah Ndaw n'amugamba owange nze mukulembeze nti kale ssebo kati munnange bugenda okukya olwokubiri nga maka g'omukulembeze ne Ssaabaminisita bagazinzeeko nga tebakyayagala kumanya. Munnange Mokhtar Owane bwe bazingako agage n'apapirirawo okukubira omukulembeze Ndaw amutaase tuwanga abasajja banzinzeeko wano koye oloze wange birungi sebo nange bansazeeko dda era noonya nawe mpitira kuba bansanze ndi mukamusalankwawa ngenda kunaabako nti ne ku luggi lw'ekisenge weebali. Munnange mbwe ebya Ndaw byalina bwe bityo abasajja yeegayirira beegayirire nti abange nno kanyambale kasaati n'empale muntwale bulungi n'omusipi yagwerabira. Munnaye nga babeetikka babatwala mu nkambi y'amagye nga babatandika kubakuumira eyo. Amawulire gano gaagwa mu matu ga buli omu nga beebuuza kano obukano akwata atya obuyinza bw'eggwanga n'atandika okubeera nga ssebo awali ba civilian ayagala nawaleetewo amateeka era omukago gw'ewaabwe ogutwala n'emmali ogwa ECOWAS gwavaayo ne gugamba nti mukulu ng'oyise we wandikomye. Omukago guno ogwa ECOWAS atagumanyi ye Economic Community of West African States, omukago ogutaba amawanga agali mu bugwanjuba bwa ssemazinga wa Africa. Mali yemu ku mawanga ago. Bano ne bagamba kati tulina kubatuuza mwogere ssebo, mulina okusooka okuta omukulembeze tulyoke tunyumye ebiddako. Munnange aba ECOWAS n'abasinga baatya okwogera ebingi kuba bamanyi nabo ababaliraanye si bantu bangu. Era yaliko omukulembeze wa Nigeria Goodluck Jonathan ye yasinga okuvaamu omwasi n'agamba tetugenda kukkiriza mbeera efaanana bwetyo. Mukwata mutya omukulembeze omulamba ne mumusibira eri mu nkambi gye muliira akawunga n'ebijanjaalo. Omusajja abadde ku kafeki abadde yeevunyulira enkoko ye mwasudde eri temukyayagala kumanya. Omusajja ono yali amyuka omukulembeze gwe nkugambyeko Assimi Goita ddala lya kano kale ajooga n'abaanukula nti temugenda nno kunjogera wano, eno temuyinza kuwaayo biragiro, ono temumanyi nsonga lwaki twamukutte ne Ssaabaminisita we. Era yavudde ku ndagaano eya transition government oba gavumenti ey'ekiseera. Omulungi awuliriza, gavumenti eno ey'ekiseera ejja etya era kiki ekifuula kano Assimi Goita okubeera ng'empologoma ewuluguma mu ggwanga erya Mali ng'abalala bonna balina kugonda bugonzi. Katukomewo. Eno ye program Akaddannyuma. Solomon Kaweesa ne David Wetwogerera omulyannaka Cool Radio 4. Kati munnange wetugendedde mu kuwummulamu nkulekeddewo ekibuuzo mu bbanga awo.
omusajja ono Assimi Goita ajja atya okufuuka ow'amaanyi bw'ati? Jjukira nti n'omukulembeze gwe tulaba gwe tuli mu kuwolereza ku ssaawa eno oba gwe twogerako ng'omukunkumula omukono mu kibya, omukulu Ndaw, ate naye teyalondebwa bantu. Bijja bitya? Omwaka oguwedde omwezi gwali gwa 8, omukulembeze yaliko Ibrahim Boubacar Keita. Munnange amagye geesuulamu jjulumaawo era nga bakulemberwa akaana kano ka myaka 38 kano Assimi Goita, ng'ate kalina abandi badde nga bakama baako okwali kano Meja Ismail Waggulu. Munnange ne bakuma mu bannaabwe omuliro ti naye mmwe ensimbi ze batusasula zibasanyusa. Kubali nti ate twali ffe tusanyuseeko obusente bwattinniinya bulinga obutega emmese nti erumeko bagikwate. Olwo nno batudde mu nkambi eri awo Kati, akafo bakayita Kati, enkambi weeri kubbu nti mukulembeze tumuggyeko nti munnange bwakya buki ku makya ng'abavubuka bagenda basalako amaka ga Boubacar Keita era ne Ssaabaminisita we Bobo Sisi nga babakwata kiro matumbi budde. Kati bwe babakwata babawandiikira ne sipokeni gwe gye wandiise speech ne babagamba nno mwategedde bakulu mugenda ku resigninga oba mwagala oba temwagala, nga babateera biwandiiko ku mmeeza nga babagamba bwe miisingamu ekigambo kimu ogenda kulaba akatufaamu. Munnange Boubacar Keita teyali mubi okwewala okuyiwa omusaayi mu bantu be abaali batandise n'okwekalakaasa. Musajja wattu ng'asoma kiwandiiko ekirizayininga kyataawandiise nako. Jjukira omusajja ono yali yalondebwa bannansi mu 2013 okumanya baamwagala ne bamwongera n'ekisanja mu 2018 ayongere okubatwala mu maaso. Wabula ebintu bwe byajja byetooloola, omanye eggwanga lino liringa kumpi bwe wandirabye Democratic Republic of Congo, naye entalo teziggwa. Kati balina abasajja bano abeeyita ba jihadists oba abalwanyi b'entalo entukuvu, simanyi oba ziba ntukuvu, abeetoolodde ekitundu kyonna. Era bano baatuuka ne kussa eriwamba Bobi Wine weeri Somaira Sise ng'okulonda Katonda wange ng'okulonda kutabuse, ne bamuwamba ne bamutwala. Kuba no nti gwe ssebo wootasobolera kukuuma bakuvuganya ogenda kukuuma otya bannansi ate abakuwadde akalulu. Munnaye ezo zonna ne baziteekawo ng'ensonga ez'abaviirako okubanga obuyinza bwa Ibrahim Boubacar Keita babuwamba. Kati Assimi Goita ne banne bwe bamala okuwamba ne beewaŋŋamya mu buyinza, era ekibiina kiri ekya ECOWAS kyavaayo ne kibagambako nti obuyinza obwo bubadde bw'abantu. Kobbo nti nga bateekateeka kye baatuuma National Committee for the Salvation of the People.
CNSP ne baga kati eno yegenda okukwata obuyinza okutuuka lwe tunaategeka okulonda kuba bo mu ntandikwa nga bawambi baategeeza nti baagala obuyinza buno babubeeremu emyaka 3 nga bannansi tebannabakuba kalulu. Ekyo buli omu n'akigaana, kwe kukola olukujjukujju ne bafunayo munnamagye eyali yagawummula ng'ono si mulala ye Bah Ndaw ne bamugoogwa owange kyangu ogira otukwatirako wano ekintu kino maaso eyo nga bwe tuteekateeka okulonda. Ono bamugamba n'okutandika okulonda kabineti gy'agenda okulembera naye eggwanga. Musajja wattu teyali mubi ng'alonda Goita okumumyuka, era gavumenti eno n'etongozebwa ng'ennaku z'omwezi 25 Sebutemba 2020. Kakati tugenda okutuuka mu Januari wa 2020, ndowooza zaali ennaku z'omwezi nga 18 awo. Gavumenti ey'ekiseera neerangirira nti akakiiko kali aka Assimi Goita kawereddwa. Olwo nno wayise emyezi 4 bukya bano balinnya mu ndagaano emu ne bagawo waaye tukulembere abantu okutuusa ng'okulonda kutuuse. Ono ye n'abagamba nze akonkaweze. Ate kyekyaddirira wajja watandika okubaawo obukuubaganawo, era nga n'abatuuze bennyini n'abantu ba bulijjo bagamba engeri ekintu kino gye mwakikwatamu ne muggyako omukulembeze waffe nga mumutadde ku mudumu gw'emmundu, tetugenda kubikkiriza. Naye amagye gano bagezigezi nga tebannajjako Keita basooka na kupanga abavubuka awo beefuula abeekalakaasa nga bawakanya enfuga ye, obuli bw'enguzi n'ebisigadde twala tugende. Awo we waava obuzibu awo ne balyoka bamunyweza. Kati omukulu ono bw'amala okuwera akabinja kali kenkugambye akaali kakulemberwa Assimi Goita, atandika n'okkuba pulaani n'okutegeeza ensi nga bw'agenda okutereza kabineeti ye ey'ekiseera obuyinza bubeere nga kompulitiri obusinga buli mu mikono gy'abantu ba bulijjo. Ebyo nno byonna abipanga tategeeza ku Goita. Akoze ebintu bye era munnange pulaani ye ng'etuukirira. 24 ye yabadde bbalaza nga akyusa asoma kabineeti mpya. Nakugambye yaggyemu abantu 2 bokka, Sadio Kamara ne Modibo Kone ne gimuwunyira. Abasajja ne bamubuuza watandika ddi okwewa ebiragiro? Buno obuyinza bwe twali tubuwamba waliyo wali waka ng'otudde olya bicepere byo, kati lwaki otujooga? Ffe abalwana okuggyawo ekitaayiriro sebo ffe otuzze ebbali ofuneyo banno bwe mutandika okulya. Eryo ejjoogo lisusse. Ne bagamba togenda kutukinako sebo. Era munnange y'ensonga enkulu abamu gye bawa bano ba Goita nti omukulu ono yavudde ku ndagaano eya gavumenti ey'ekiseera, era bwe bamala okumusiba ne Ssaabaminisita we ne badda ku UTV eri ne bagamba abange bali obukulu tububaggyeko olw'ensonga ABCD ne E. Ne bagamba
tebatwebuuzizaako nga bakyusa ne kabineeti bayinza ossuula eggwanga mu ntata. Tukyali wano tulwanyisa basajja bannalukalala ate kati bano laba bye balimu. Kati munnange embeera n'etuuka awo. Eggwanga lino erya Mali teryakasooka okubeera nga abakulembeze babajjako bujja ngeri eyo. Abakulembeze kati 5. Kansooke nkomewo nkunyumize bino bitandika ddi era birikoma ddi. Eno ye program Akaddannyuma. Solomon Kaweesa ne David Wetwogerera omulyannaka Cool Radio 4. Wetugendedde mu kuwummulamu mbadde nkutegeeza nti eggwanga lya Mali tebasoose busoosi okubeera nga babeera mu buvuyo obufaananako bwe buti. Mu mwaka gwa 1968 era ng'ennaku z'omwezi 19 Novemba era waliwo akabinja akeekunga awo nga kakulemberwa omusajja yali ku ddala lya Lieutenant nga bamuyita Musa Traore. Ne bakunkumula pulezidenti eyaliko Modibo Keita omukono mu kibya ne bamuggyako ne beewaŋŋamya ku buyinza. Kati n'ensi yalowooza bikomyawo. 1991 ne bidda. Munnaffe oli eyali awambye Musa Traore ng'olwo afuze n'afuga naye byagwafu akunkumuddwa omukono mu kibya era nga gavumenti ye bagamba yali nga musibira mu bbwa. Oyo naye ne bajjako ne bateeka wali. Jjojjo ly'abalamu wano mu 2000 ebyabaddewo mwabirabye. Abavubuka bwe baava eri ne bajjako Ibrahim Boubacar Keita. Okitegedde kwegamba tebakomaawo era ne mu 2010 kyaliwo. Kwegamba Mali ezimu kuzibadde ziyitamu endala ne zitayitamu naye sofa ziri 5 eziyiseemu. Ojja kubala n'eno eyakabaawo eno. Ezo ze ku 5 mu ggwanga lino erya Mali. Naye nga buli ajja tayagala kuwaayo buyinza, ayagala yeewaŋŋamye abeereko. Kaakati wano ensi we yeebuuliza nti kiki ekiddako. Olwedde ndaba ebibuuzo wano ababuuza kweza akabeera mu Africa. Ezo sisobola nazikumalirayo. Eziri successful n'ezitali zonna bw'oba ozigasse ekitono ennyo osobola okufuna kunga 25 205 kuditas. Kwegamba katugambe coups kuba waliwo ezifeiringa ezo teziqualifyinga tuwe kudita 205 awo. Kati eno ye Africa. Olwaleero bugenza okukya bwe buti nga mwana mulenzi Assimi Goita ali ku ddaala erya Kano. Kooti emulangiridde nti ye mukulembeze wa Mali aliko era atalina kukwatibwako.
already yabadde yeddikire yalinze ku Lwokusatu naye ndowooza kooti yazze just kuteekawo mbeera era nga kooti yo yategeezezza nti ensonga lwaki balangiridde Assimi Goita kyekyokuba nti eggwanga teribeeramu vakansi ku kifo ky'omukulembeze kyova olaba bw'owamba obuyinza oba olina okulayirirawo eggwanga teririna kuba na vakansi ya kifo ekyo era bo ne bagabwe twamazeemazemu nga tetulabayo ayinza kujja ne tugamba lwaki tetulangirira omukulu ono n'agira nga atwaliriza ku ggwanga era eno kooti teyabadde nti yakuntikko izo zino kooti ezitaputa ssemateeka ng'era bw'omanya ebya Africa abakulembeze kooti bazitambuliza mu nkwawa kye baagala kye zikola era n'ono yakubidde abatuula ku kooti eyo nti mulabye ebyatuuse ku mukama wammwe kati musale ebirala munaalaba ekinaabatuukako munnange ne bagamba awunye weewaawo katukolwa ebyo omusajja by'ayagala osanga tunaasigaza kalembereza kati munnange ensi eri awo yeebuuza kiki ekigenda okuddako lwaki mali yesigala eri unstable buli kaseera waliwo okutya nti bannalukalala bali bennagambye abalugamba nti balwana ntalo ntukuvu baagala nnyo okukozesa opportunity bwe zityo mu mali buli bwe bateekawo kudita baba bafunye omwagaanya ogwongera okusensera eggwanga eryo be baani abo be ba Al-Qaeda ne ba ISIS baagala okutandika okweyambisa mali eno ng'ekifo oba ng'enkambi enkulu bwe basinziira okutandika okulumba Africa era nga bye bimu ne ku byaggisizzaako omukulembeze abaddeko nga balumiriza nti ono alemereddwa n'okwaŋŋanga abasajja bano abatufuukidde akayinja mu ngatto kiki kyo kati munnange bano balabikanga abatandise ofuna omukisa era Goita yagambye emu ku nsonga lwaki twagala twongera okwenyweza wano tusobole okufuna amagye gaffe gabeere motivated okulwanyisa bali bwe tuba waggulu eno tuba tubawa amaanyi era yemu ku nsonga ze bawa mbu kati Goita agamba bw'imange kati nninyisiddwa ku kya pulezidenti kijja kunnyambira ddala kuba orders wa butereevu era abatujju bonna bwe bali beekaabireko amagye ga Bufalansa gano nago gakoze kinene nnyo okubeera nga gakuumidde mali mu mbeera eyo Bufalansa erina ebitundu ebimu bye yezza mu ggwanga lino era nga byebikuumye nga byo birimu political instability era Bufalansa yemu ku mawanga kumpi agakyalabibwako omukono gwago omuwanvu mu nsi za Africa ze gaafugako ng'amatwale Bufalansa ekolayo byeyagala esobola okukeera ne yeetikka amagye n'egatwalayo agireetako olujjanja oyo n'emusesebbula Bufalansa erina capacity esobola okuteekateeka assassination ku ene president abalemesa kye baagala balina capacity esobola okukunga abatujju ne babavujjirira ne bakuba ne bakunafuya ebyo byonna bisoboka ogenda kulaba ebiri e Burkina Faso ogenda kulaba ebiri e Niger nga byonna embeera y'emu Bufalansa omukono gwayo yo Senegal eringa eyagitta mu kusiriikirira awo okwa Senegal kw'owulira abantu baayo Bufalansa
ate ina ekintu kyejjeekola abantu eyagala ebaagazisa nnyo okusala badde ewaayo bagiwe leba cheap leba ewaabwe waleme kukula era okusala okuva mu mawanga gano okuyingira Bufalansa tis too cheap era babaaniriza nnyo kyova olaba ttiimu yaabwe eya Bufalansa ey'omupiira gwe gitunuulira olabe kumpi ejjudde basajja bava mu West Africa yonna eyagala nnyo ebyo mmwe ne mujje ne mugiyiirawo omubiri ng'ewammwe teri kalungi kaddayo oyo ye muzungu nno gwe nkugamba kati tulinze bulinzi kulaba obukulembeze bwa Assimi Goita bugenda kuba butya anakkiriza okuteekateeka okulonda nga bwe bakkaanya n'omukago ogwa ECOWAS. Ye lwaki ECOWAS babakulembeze abalimu batya okwogera era bakwata eyaliko nagambye dda Jonathan Goodluck yaliko omukulembeze wa Nigeria yafuguma ebingi kuba yamanyi yafuga ne biggwa bana batya baga waayi ekiri wa munywanyi kiyinza okufundikira nga newange kiguddeyo kale okutya ne kubeera nga kwamaanyi mu bakulu abo era nekyongera n'okweraliikiriza future y'eggwanga lino egenda kubeerawo etya. Banywanyi mulowooza nno ate akadde tekatandise okunzirukako omufumbi w'emmere kabyolaba ng'esobodde omugondoli ng'omanya nti naye agenda kubigula ate n'omugenyi ataseguka bamusindiikiriza nga namube kale nze sigenda kukkiriza akulinda kumpereekereza biwanvu nga bino Wankoko byawereekereza Wakamunye ng'akuunye n'ebibye ebyaleero mujja kukkiriza biwolera awo tujja kuddamu tusisinkane Sande ejja munywanyi David Wepukulu gy'oli tukwasa Mukama Katonda akadde keeko owakabanvu akuba lutaliga nze nkubye lubugabuga.